Genda okebera ekyambalo ky'omulokole mu Bayibuli mu kitabo ky'Abaefeso. Ekyambalo ky'omulokole ekyambala ne kiggwayo nga tekuli seppeewo ey'obulokozi. Oyinza okwambala bayinza okugayambala ng'omulokole n'oyambala n'omaliriza nga totaddeko seppeewo ey'obulokozi. Kati abatamanyi Bayibuli bibabere bakubaganya naye bakusanga nga nawe tomanyi Bayibuli ng'okankana. Naye ffe abamanyi Bayibuli njagala nga nteekako enkoofiira yange. Ate Katonda talina buzibu bwonna nayo. Mukama bwe yali anokola yalokola ki? Yalokola mutima. Mukama ffe bazibe. Omanyi Yesu yagamba nti mudibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwe mwaweebwa. Kati abalokole balina ekizibu, tebalina njawulo wakati wa bulombolombo bw'Abangereza ne Bayibuli. Genda okebere Bayibuli oba akabona Katonda bwe yalagira bambalenga ebyambalo badizayininga ebyambalo tekwabulangako nkoofiira. Genda mu Bayibuli olabe baatunganga seppeewo wangi baatunganga ne seppeewo ne baziteekako. I'm not saying nti sobola kubeerawo nga teriiwo, naye ate bwe mba njagadde njambala, ate bwe mba sijagadde sijambala, ate muggulu nsigala ngenda. Gambako nti amiina. Kati gwagiwala n'asooka ogenda osiimulemu kali akali mu kitabo ky'Abaefeso aka seppeewo ey'obulokozi. Abamanyi Bayibuli mugambeko nti amiina. Kyogamba naye eyo seppeewo ey'obulokozi naye ejja kunyiizanga Katonda eneemunyiizanga.